Njagala kutwala omukisa guno okwebaza ne ssekwebaza abantu mwenna abaatudduukirira nga tuviiriddwako nnyazaala wange maama wa Susan Makula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugenda kutuula wamu ne Susan tukole lisiti yaffe. Weewaawo bangi nnyo be tutasobola kulaba ne be twalabako ne be tutaalaba, tubeebaze era kyemanyi ku Sunday lisiti ejja kuba evuddeyo. Naye nga basooka waggulu be ba members ba House of Prayer. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abakadde b'ekkanisa. You did wonders. Mwebale abakadde b'ekkanisa, mwatuzizaamu amaanyi, mwatugumizza. Abakadde b'ekkanisa ba House of Prayer byonna bye twandibadde tukola nga ffe nze ne Susan Makula tetulina na kye twakozeeko n'eki. Buli kimu bakikwasaganyizza ewaka ekyebando nsooba ate n'eri mu kyalo e Nakaseke bakikwasaganyizza. Twagala kwetondera abo bonna abaasimbula ne mubula olw'endagiriro eyali egamba Nakaseke Semuto ate ku kyalo kye bayita Ggulu. Ewaabadde wangu okuyita waabadde Wakiso eno Namayumba, omuntu n'ayingira ng'ayingidde Namayumba n'alyoka atuuka. Kati abaakutte Nakaseke abamu baatuuse Kapeeka, baatuuse Luweero, abantu baatambudde bambi. Tubeetondera nnyo. Ebyalo byetabulatabula awo mu kukola ebirango. In fact gye twaziise district eyitibwa Nakaseke naye nga yava mu Luweero. Kati ekirango kyabaddeko ekigambo Luweero, n'ekyo nga kyanguwa nnyo omuntu okwata Bombo Road kubanga eri ye yali Mother District. Naye tubeebaza nnyo, twebaza abasawo, Dr. Lukandwa, Dr. Mungoma, Dr. Kalyesuubula, adde bakola ku maama ba specialist abo ab'ensigo, ab'emitima, ab'ebibumba, baaki. Tubeebaza nnyo n'amalwaliro gonna gy'abadde. Maama tusobodde okumujjanjaba naye yawummudde nga musanyufu. Buli muntu yandyagadde okuwummulanga maama bwe yawummudde. She lacked nothing. She lacked nothing, absolutely. N'awummula ng'amaze n'okukulembera luyimba mu ICU. Oluyimba olugamba nti Yesu mulungi. Haleluya, Yesu mulungi. Yesu mulungi. Yesu mulungi. Yatubulira byatubulira, n'atusabira, n'akola atya, n'asiibula bulungi nnyo buli kintu n'akiteeka mu order, n'asonyiwa buli muntu yenna, ate ne yeenenya byonna ne byerabidde. Naye bwe yamala okuyimba oluyimba lwa Yesu mulungi, tewali kigambo kirala kyaddamu kuva mu kamwa ke. Kale ali mu mikono emituufu egya Mukama waffe Yesu. Era twebaza ekkanisa mwabadde asabira eya City of the Lord awo ku Kaleerwe ekulemberwa omusumba Luwagga. Era omusumba Luwagga Godfrey ye yakola emikolo gyonna ekyebando nsooba ewaka ate ne mu kyalo Kyoga Ggulu we twaziise maama. Musumba Luwagga City of the Lord Church Kaleerwe n'abakadde b'ekkanisa be n'abakwaya bonna baatukoze obulungi obutali butono. Katonda batuweera omukisa. So ntumiddwa Susan okubeebaza ate nange nga mbeebaza wamu naye, ate era ntumiddwa Susan nange wamu okubeetondera abaabuze. Abantu baabuze bangi nnyo abaagenze Luweero Nakaseke Kikyusa, baabuze bangi. Naye ate nga ne mu kuziika mwatukoze obulungi obutali butono nga toyinza kugamba nti waliwo n'abaabuze. Nga toyinza kugamba nti waliwo yabuze n'ogwo. Naye omuntu ng'agamba twatandise olugendo ku ssaawa 5 baatutuuseeko ssaawa 10. Twagala era n'okwebaza obukama bwa Tooro. Obukama bwa Tooro ttiimu yonna nga bwe yazze, era twagala kwebaza omukama wa Tooro oyo Nnyimba olw'obubaka bwe yatuweereza.
So Sunday tujja kuba tubawa list entuufu tubeebaze naye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala tuli bagumu Susan agenda agumagumamu bali waka waabwe naye nga si kibi nnyo buli omu yakirabye nti kyabadde kya mukisa. Amiina. Kyabadde kya mukisa okubanga omukadde w'emyaka 85 abaana be bamuziika so si yaziika abaana. Ebintu ebimu bannange tukaaba naye nga biba bya mukisa. It's a blessing. N'ojjanjaba mukaddewo n'avaawo nga tewali ddwaliro lye mulemeddwa wadde musawo gwe mulemeddwa n'avaawo nga ategedde nti Katonda amwetaaga bwetaaza ddeeka n'avaawo nga mumativu n'omutwala n'omuziika mu kitiibwa ne mutasigaza bbanja nalimu obali nti oba maama yali alooni oba mu ddwaliro oba ku kyalo oba wa n'agenda bw'atyo ngali clean. So that is an honor of his kind. Era nkusaba gwe awuliriza ebigambo bino weefumiitirize. Abakadde abo baba tebakyakola naye baba bayoya. Ayoya kanyama, ayoya kungege, ayoya ebintu bingi. Gwokyaliwo muwaaliye kubanga ye anaatera ogenda. Okyaliwo. Era nkubiriza n'abakyala. Abakyala abafumbo mufubenga nga bwe musobola. Bamaama bonna bwe baba bakyaliwo bonna mubaagale kyenkanyi. Mwami wo muteeke ku pressure mulabirire maama we. Ate era mukuteeke ku pressure mulabirire maama wo. Abamu mulabirirako ludooru lumu. Naye bonna omukisa gwabwe tugwetaaga. Eno ensi kizibu nnyo okwezaamu emyaka 13. Ne-120 balabika tebakyali bangi. Naye mu byonna Bayibuli egamba nti ebikolwa byo by'oba ogenze nabyo bye bisinga obukulu. Okubikulirwa essula ya 14 lunyiriri lwa 13. Revelation chapter 14 verse 13 egamba bweti. Revelation 14:13 kubikulirwa 14:13. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero. Weewaawo bw'ayogera Omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Lumarking. Towummulanga nga towummulidde mu Kristo Yesu. Ate ng'okyali mulamu kola ebyo by'ogamba nti baba binteera mu kisawo ne ŋŋenda nabyo bimpisaawo. Nasanyukidde nnyo speech Susan Makula Bujingo gye yawandiise. N'agamba tuwaba n'omu ku bali mu kukungubaga oba abatulaba oba abatuwuliriza oba abaana mu famire asabira omwoyo gwa maama mbuguumule mirembe. Maama yakeera okukola ku mwoyo gwe guumule mirembe. Era amazima ge gano tewali mwoyo gubasabira. Enjiri ebuulirwa mu kuziikaawo namulumbe mu bitale ebyo eba eyamba balamu oli abatakyawulira. Katuddemu olunyiri otegere nti tewali agenda kukusabira. Oba abamu mugaana n'okulokoka ndokoke bali nsabira bano weesabire. Kubikulwa 14:13 ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero. Weewaawo bw'ayogera Omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. So Susan yawandiise speech nga nungi nnyo
naye mu byonna biri byabadde bya family ebisinga obungi sibimanyi. Ekyo kye nategedde nti abakuŋŋaanya awo musabire emyoyo gyammwe gigenda wa, era ebikolwa byammwe okyawa, ovuma, ovuluga. Katulaba tuli mu sizoni ya bireekaana bisirike. Ebireekaana tewali mbuzi yatuleekaanidde, embizi zikaaba byazo, ente ziŋŋoŋŋa byazo, naye abantu era oli wano oga nti Mukama ebireekaana bisirike naye gundi anveeko bannange. Wangi gundi akole ki? Kati weegendereza oleme kubeeramu abo betusabira batuveeko. Ebikolwa byo bigenda naawe, ebikolwa byo. So kituufu abantu bajja kuŋŋaana bakole service. Tuzikolera togaananga okulokoka nti tetulikolera service. Tuzikola ne be bazize tuzibakolera. Nze bwe baazira omulambo gwa Katoro bw'amanze nakola service. Ewaka ne Gomba gye twamuziika Butambala nakola service. Ne nali sisabira Katoro. Kate ebibyo byali biwedde. Ekyali kisinga okubeera ekyobusiru ge mawulire agava bakabona nti tebeetaagawo service yonna. Ne bana abalamu mu basadde omusango n'omufu. Wangi ekyali kisinga okubeera ekyobusiru kyekyo. Kata agenze talese baana, talese mukazi, talese mikwano. Service eyo teyina kyegasa mufu. Bw'oba oyagala kukakasa mugamba akube mu ngalo. Kale mukube engalo ez'amaanyi. Abafu bokka be batakuba zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Tolina kyoyogera kisesa nga kikyamusesa, ekinyiiza takyanyiiga. Nolwekyo ffenna enkomerero yeeyo. Wano nandibadde sikyayogera, nali wakufanga 2 Mukama n'abyongerayo. Nali wakufanga 2 January saawa nga 3 kitundu baatukubira amasasi. Munnange omu ye n'aga nti oyo agende, era n'amutwalanga saddaaka ye n'ensigala agankuba teganzita. Ne nandibadde nafa, ne wandibadde onsabira essala eyenkana etya tolina kye wandikyusiza, nandigenze n'ebikolwa byange. Kyova olaba nja kufubanga bwe nsobola guno omukisa Mukama gwe yampa okuddamu okubeera omulamu obutatiitiiramu naaka. Buli akusirwaza ngenda mwatulira. Njagala otambule ng'oli wa ddembe. Buli akufuula ekitagasa ngenda mwatulira. Oba luli mwali mumpita namwatulira, ate kati nasukkawo ndikulankaya waggulu mu kubuusa. Bw'abayo okulabisa nze ndabisiza ddala. Mukama abampeera omukisa. Hallelujah. But the truth is, we are very grateful to all of you for standing with us in the time of trouble. Ate mwebala basigadde ku church. Night prayer negenda kuba mu maanyi.